ETV Uganda World XP representing. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo kwekumira ku mukutu yonna gye musinzira okutulaba internet gyetuuka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olutalo lwa Bebe Cool ne King Saha lulabika si lwakuggwa kati. Amujjukira ebibaddewo byava ku Bebe Cool list. Bebe Cool yakola list n'awoninga King Saha. Namugamba King Saha muyimbi mulungi naye njaga. Ne King Saha n'avaayo n'agamba Bebe Cool muyimbi mulungi naye mbizzi. Olutalo ne lutandikira awo. N'agamba nti Bebe Cool talina nnyo kyayinza kumuwabula kubanga yazimba ennyumba emyaka 2 ne mulema okumala. Bamuwa buwi ssente n'alyoka agimaliriza. N'agamba nti ye byalema okukolera mu myaka 2 yabituukiriza, so talina kyamugamba. Olunaku lw'eggulo Bebe Cool yalabikiddeko ku TVM ya NBS ku programu gye bayita Barometer. Ababadde bakubaganya ebirowoozo. It's a political program. Kwabaddeko abantu bangi, kwabaddeko omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi, ne kubeerako abakubaganya b'ebirowoozo bangi abalala. Bebe Cool kwe yasinzidde n'ayogera bye yayogedde. N'agamba nti Bobi Wine alina okwenyumiriza ku mulembe gwa President Museveni kubanga kwasoboledde otwala famire ye okulira Christmas ebweru. N'ayogera ebintu bingi. N'agamba nti ye nga Bebe Cool amateeka gamukkiriza okuvayo. N'ayogera ku byobufuzi nga ayimba kubanga ye si munnabyabufuzi si MP. Wabula ye Bobi Wine amateeka tegamukkiriza kwogera ku byabufuzi, kukola sho nayogera ku byabufuzi kubanga ye izane MP. Awo kyekyaleetedde omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi okubuusabuusa entegeera ya Bebe Cool. N'agamba mbadde mmanyi Bebe Cool ono ategeera bulungi. Nendowooza nti bwe tunagenda mu nsiike y'ebyokuyimba ajja kuba atuwabula. Sina kindi ng'atuwa information entuufu. Naye olw'okuba nti simanyi nnyo bye yasoma ate amateeka nga musinga nagasoma talina kyategeera, sijja kugamba kwogera nnyo naye. We bukeeredde mwana mulenzi King Saha kwe kuteekayo post ku Facebook page ye. N'agamba nti I watched Zakayo Omuwooza, the taxi collector, discussing politics and I cried for my mother Uganda. Mukama atusaasire sala pulesa. Era nga wetwogerera Bebe Cool yandibanga afunye erinnya eppya. Wetwogerera ye Zakayo Omuwooza, the taxi collector. King Saha amubatiza erinnya eryo. Simanyi ajje lunaggwera katulinde tulabe Bebe Cool kyazzaako. Naye nga wetwogerera Bebe Cool takyali Bebe Cool, ye Zakayo Omuwooza, the taxi collector. Oyinza okuteekawo komenti yo ku lutalo luno lugende mu maaso oba tukomaawo. Kasukali keeko ku saidi ya Saha oba ayongeremu, yeyongera okutabula, ayongeremu kasukali n'ekijiiko agira atabulatabulamu. ETV Uganda, that's where we are. Teekawo komenti yo muganda wange yonna gy'osinzira okutulaba. Abatulaba nga muri United Arab Emirates, abatulaba nga muri Jordan, abatulaba nga muri Bahrain, abatulaba nga muri Oman, abatulaba nga muri Qatar, abatulaba nga muri Saudi Arabia, abatulaba nga muri Uganda wetusinziira ne tubuna ensi yonna, abatulaba nga muri South Africa, abatulaba nga muri Canada, abatulaba nga muri United States, abatulaba nga muri Europe, Scandinavian countries zonna, abatulaba nga muri UK, abatulaba nga muri New Zealand. Wonna wosinze okutulaba webale nnyo, webalire ddala. Teekawo komenti yo. Yes, mwebale nnyo okutulaba.